Sue, what was that prayer for? Nti omwana kyayolesa reflection kyekiri mu maka. Nti kuba omulala yandibadde talowooza ku kusaba okwo naabanga essaala ye ate tuzze tumulaba nti zize muwandiikako nga nze ku lwange nti omwana asingawo bugezi mu famiro eyo ani Suubi Suubi Nakaayi Suubi Shine Nakaayi zize muwandiikako ebbanga mugezi atya no ebintu byayogera ne baba omusisinkanye ku myaka gye omanyi osinziira omwana engeri gye expressingamu ku myaka gye wamulabidde ebbanga okuva mu buto bwe kuzaalibwa kwe ebiseera ebyo n'amawulire ago baagawa yali ashibaga yaga breakinga nti azaaliddwa tuze tumugoberera alina reasoning ye yanjawulo okusinza ku myaka gye omuntu omulala ngaera naye bwakugamba nti I'm not any different basobola okumuwa kubanga abantu abamutunuulidde bangi naye n'ekirala kye mulina okumanya Bobi Wine asaasaanye nnyo mu bantu bangi nti n'emmere eyo egenda okujja ng'eriyo gwe mulowooza nti yagidedicatinze yagitwagalizza naye alongodde we tewaliwo ayinza ojjambushinga omuntu alina connection nga Bobi Wine aba nga alina bafutu soja egindi wanawa mumanya nti atuuse eba yagenda omutegekera akamera oluusi nga mumumanyi n'omukwano gwalina mu bantu oli asobola okweteekateeka naye ekyalo be basipaayi abatuufu kye nali ŋŋamba nakyogerako awo obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba okupunta ettaka lyo okupima n'okutereeza ettaka oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo weebuuze ku mukwano gwo Aloy Golden Cycles Limited bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 5 nooti 221 tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka tuweereza obubaka ku Aloy GC21 etiyo n'abeeyita benfulira abala Bobi Wine His Excellence kakati ensonga eriwo Bobi Wine ebintu bya nnaamu bino bitegeera otya ebintu bya nnaamu kyetwandiise non-aligned movement bw'oba okinnyonnyola bagamba nti ge mawanga agatalina kyekubira oba nampawengwa nti tegali mu mikago egimu ne bakolawo omukago ogwabwe kyenyinza mu wiiki emu pulezidenti wa NUP twabalabye mu press conference oba mu lukuŋŋaana lw'amawulire ku kisebe kya Katonga ekya FDC nga ndaba nti kirabika enkolagana eyabesije ya wano Katonga ndaba enkolagana kiraka mu byobufuzi abamu bagenda beegatta nagamba nti yakoze statement nagamba nti minisita bali omunsi yagambye banansi nti babere ku kkubo abagenyi babalabye nga bayitawo bamwenye babalage kasimayo babalage nga bali abasanyufu so Bobi Wine ye nagamba tebageza ne babisinikayo because embeera gye balimu si ya mulembe era n'abali komendinga nti enkeera bagende basimbe ebitooke makubo awali ebinnya lunaku lwe lumu Bobi Wine yali yeeteeseteese okuva waka agenda okulaba nga bamusazeeko okitegeera kati okumusalako netukola ki twali tuli awo tugenda omulaba ng'ate ali katwe
mundeeba netugamba ate omubanda wa kabaka yayisewo atya nga balina zikamera nga ate nga security erigulugulu wali wonna buli nsonda yonna. Bobi Wine kati yafuuka kapa yakola ki? Nga tonagenda mu mbeera zonna ezisobozesa omuntu okuva ewantu ojja kusooka oddeyo ng'omuganda bagamba nti akeezimbira tekaba kato ti akasanke bw'oba ojja okakwata osooba naye nga katono ekitegeeza nti omuntu bw'aba azimba ennyumba yasobola okuteekako amakubo oba emikutu egy'enjawulo egimuyingiza oba omufulumya gy'otayinza kumanya mu lunaku lumu. Ekyokubiri nti ebyo byonna tuze tubiraba mu bantu ab'enjawulo ba Dr. Besigye newe biddayo ku gavumenti nti gavumenti esobola okuba nga ogirabanga eri awamu naye nga teri wamu ng'erimu enjawukana yekutudde nti twakirowooza nako ku Besigye bwajja atoloka nti singa aba awangudde obufuzi emyaka giri obukulembeze walivaayo omuntu n'agamba nze nakolanga ku kyokulaba nga Besigye awaguza naye ng'ali mu poliisi eya Uganda oba amagye kitegeeza nti politics mugazi naye nja kuddayo neesigame ku kiri nti akeezimbira tekaba kato akasanke bw'oba ojja okukakwata osooba kakati omusajja asobola okuba nga yeeterako emikutu kubanga alina obudde bungi obulowooza ku kirijja mu maaso okusinga ate gwe gwe basindisa olunaku. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Sumuluzo Money Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. si wanudde event okuba nti osobola okuzuula ennyumba y'omuntu ali ku yiikazi eziwera ezisoba mu 8 oba kale ne bwe zibeera 2 okuba nti osobola okumalayo wa ku mikutu gyonna. Twamulabye mu ghetto ez'enjawulo yabaddeko side ze ye Kabowa nga tumulaba abantu basanyusa omulaba era ne bamuleetera ne ku mmere awo balabye muceere mato kawunga bijanjalo ne di mutwe naye ne bamuleetera ne Lewusu Wongoya ne bamuleetera Wine ne bamuleetera amazzi nga tanagasumulula yasosse ganyiga alabe nti mulimu akatuli bwe balina wonna we bafumise oba n'anyeenya n'okunyeenya kiraga nti Bobi Wine naye yeeraliikirira abantu aba bulijjo tibandi muyisaawo oba nti bamuteekamu bambega nti bayinza omuwa akatwa. Bobi Wine muntu wa bulijjo ng'omuntu omulala ng'era naye bwakugamba nti I'm not any different basobola okumuwa kubanga abantu abamutunuulidde bangi naye n'ekirala kye mulina okumanya Bobi Wine asaasaanye nnyo mu bantu bangi nti n'emmere eyo egenda okujja ng'eriyo gwe mulowooza nti yagidediketinze yagitwagalizza naye alongodde we tewaliwo ayinza ojjambushinga. Omuntu alina connection nga Bobi Wine aba nga alina bafutu soja egindi wanawa mumanya nti atuuse eba yagenda omutegekera akamera oluusi nga mumumanyi n'omukwano gwalina mu bantu oli asobola okweteekateeka naye ekyalo be basipaayi abatuufu. Kye nali ngamba nakyogerako awo ku incidence yali emubende ku gaali yalini okuyingira kuba abawagizi nti ate akubye akacupa biki emuga nti abantu abo bennyini booleka
bo bamanyi omuntu oyo bajja mumani handolinga nti kati omuntu mumanya baba babulidde nti awo yo nno si waffe wakwaye fulo waffe tabagoyeza kawunga takuwa kamere bibeerayo surveillance gyeziri ezisinga n'ezaffe abantu beekolamu omulimu ekintu kyonna nga ky'abantu nga bawulira nti maanyi ga abantu people power beekolamu omulimu ne bakola omulimu nga muyonjo nga tegulimu wadde ebirumira naye ng'omuntu omukulembeze w'abantu abangi olina okwerekeramu kali ak'okutya abaana bakyagulanyi kati bakulidde ddala bategeera nti taata wagenda wazibuli wabafulumye nti balina omusabira kaana kawala kato bakayita Suubi yabadde afuluma nga ali mu kunywa kakyayi awo n'amugamba taata nga tunafuluma kansooke nkusabire nsabire n'eggwanga lyattu lino lye tulimu awo osobola okuba nga gy'ogenda otuuka emirembe ate osobola okuba nga okomawo mu mangu n'embiro ebigambo ebirala byabuze bakatunudde mu maaso ne kabwatuka amaziga ne kakaaba tata wako n'akasembeza mu kifuba kiraga ki eri eggwanga n'abaana abato abali mu myaka ng'egyo nti like awo osobola obeera ne taata oba ne muzaddewo nga ali mu mbeera ebyobufuzi ebirina competition nti naye omwana omuto obuviwako omuleka atuuka ekisa n'ategeera nti nno taata gyagenze si walungi yeetaaga essaala yandirema okudda n'ataddanga mulamu kisinziira buli omu enzikiriza ye naye ngaebyawandiikibwa eno mu bakristaayo bigamba nti kuliza omwana omuto mu kkubo lya Katonda ne bwalikula talirivaamu kiraga imagi oba kiraga ekifaananyi ekiri mu maka g'omukulembeze wa National Unity Platform oba omukulembeze w'abantu People's President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti omwana kyayolesayo reflection kyekiri mu maka nti kuba omulala yandibadde talowooza ku kusaba okwo naabanga essaala ye ate tuzze tumulaba nti zize muwandiikako nga nze ku lwange nti omwana asingawo bugezi mu famiro eyo ani Suubi Suubi Nakaayi Suubi Shayini Nakaayi zize muwandiikako ebbanga mugezi atya no ebintu byayogera ne baba omusisinkanye ku myaka gye omanyi osinziira omwana engeri gye expressingamu ku myaka gye wamulabidde ebbanga okuva mu buto bwe kuzaalibwako ebiseera ebyo n'amawulire ago bagawa yali ashibaga yagaburekinga nti azaaliddwa tuze tumugoberera alina reasoning ye yanjawulo okusinza ku myaka gye ng'oggyeko n'ebyobufuzi naye omwana olina byosobola mulabirako noga omwana ono reasoninga mileage nga weeri ku baana banne Mukama Katonda singa bamukutteko asobola okuba omukulembeze ow'enjawulo ow'amaanyi mu ggwanga kusinziira ku kapasite gy'omulabamu n'endowooza gy'alowoolezaamu eggwanga lyaffe libadde teriri mu layini eyo nti obukulembeze bw'eggwanga lyaffe bubadde tebuli ku meriti nti omuntu ono yali mugezi biki bubadde bugenze mu mbeera eya ssente nti ani alina obusobozi obufuna tiketi ani alina obusobozi obugulirira abantu ani alina obusobozi obupaswedinga abantu nasobola okutuuka mu paalamenti nasobola okutuuka mu bifo ebyenjawulo eby'eggwanga naye nga bweriba nga eggwanga literedde lye tulowoozaako mu maaso omuntu yenna reasoninga nga Suubi wali mulabyemu ekifaananyi ky'obukulembeze obulungi newekuba ku masomero naye kati obukulembeze bwaffe bulina ekkubo lye bwakwata nti ya ssente oba olaba abakulembeze bangi kati ng'omugenzi Cecilia Ogwaro saawa zino yaliwo tiyalina ekifaananyi kye bamulabamu abantu b'eddokolo najja naaba nga abakiikirira kale wadde ekyokulwa mu buyinza kino kigenze kifuuka ekigenge kyetuvunaana General Museveni naye n'akirwamu bamukubamu awo ekisanja n'amaliriza era n'adda naye ng'abantu tubalabira ku gurawundi eno tubalabira eno wansi tibakulembeze balungi kati Suubi toyinza kugamba nti asobola obutabeera mukulembeze mulungi kubanga muntu mugezi
ne constitution bweba eyogera ku mukulembeze eyogera ku muntu omugezi nti yali badde of sound mind alina kubanga muntu mugezi. Oyogedde ku nsonga ya Alien Skin embeera okutabuka emubende abantu abamu beebuuza ebibuuzo bingi oba oliawo nti kyeyabakola omwaka guli oguwedde nti like promoter n'amutegeka abantu wa mirundi 2 n'atasobola kujja najja leeti ku makya ssaawa 8-9 mu kivulu ekimu ate ng'ekira takizeemu ng'ate kyazzeemu essaawa 9 abantu bayasizayasiza ddo entebe beekyanze ng'avudde Makerere agenda emubende okuyimba. Makerere nabo bamusenza luti nga bamulangira obukoola bw'agaaya bikoze bitya. Era olunaku lwe lumu twamulaba emubende ate tugenda kulaba era embeera era teyali ya mulembe nti ana amukanyugira obucupa. Incidence eyo kiki kyekigireetera abantu bakyalina omusungu bwabwe buli oba okusinziira ebintu omuntu buli kyebagamba nti tekiwoomera matama 2 osobola okubeera omulungi naye ng'ate eriyo we batakwagala naye ate ekyaliyeni kiri evident oba kiri clear sailing nti obusolosolo bwe yeekola bungi bazze yeekola ti ate leero gundi mulumbi ate leero ngenda kukola ekibiina ate leero toyinza kubulwamu kyewunyisa n'okwewunyisa okuba nti abantu tebamanyi kiyinza mukubya tiwaliwo omuntu gosaaga omuntu oyo bambi ali kiriini oba ki ekiyinza mukyaya abantu naye aliyeni abirina byonna nti bw'aba nga azze najja n'akulaga nti alina n'ebikata ebyobufuzi gy'akuba kitegeeza eriyo abatali basanyufu gy'ali ne beexpressinga ekyo ekibali ku mutima n'akacupa naye nali mbuuza ne ng'abantu abo balowooza akacupa kulaga butali bumativu era sinze mpakanya agamba nti ntute security enoonyeeyo buli akuba akacupa nga yamuyimbi olowooza ku kyalo gye bava teri mayinja lwaki tebakuba mayinja kiri ku expressinga butali bumativu bwabwe era osobola okuweewomevaawo yimba music wogenda dani okugamba nti ate nzize n'abantu abanoonyaayo ogenda kutiisa abantu okujja mu bivulu byo. Alien Skin yatugamba omwaka oguwedde nti akoma December atandika okumanaginga champion good naye tukyali ku luyimba lwe lumu olwa Jobless Millionaire oba Jobless Millionaire omwaka ogwaggwa ate yafuluma kati ate yali agambye stopping yafulumya ennyimba okumukumu yafulumiza n'olwala nti ndi mbega yembega kikyagezako tegeeza buli ogoberera omuntu nga credibility ye oba obwongo bwe oba nga talina ngambe integrity nti talina kimuswaza ate gwe n'omuwa ennyo obudde n'oba ng'okwata ebintu bye obeera weeyiyeeyo kubanga omuntu oli ejja okuga nti nze nno sobola kwogerera wantu awo ojja kumusanga ng'atudde bamuwadde n'akatebe asazeeko weewuunye kitegeeza omaliriza ate gwe omwewuunyisa nti abantu ng'Alien Skin lwakubeera nti muyimbi afuuse alina influence naye integrity tebagirina nti ekigambo kyayogedde leero oba enkya si kirungi kugoberera era kibe kyakuyiga eri abantu nti waliwo abantu bootawanga matuugo kugenda wala talina kimuswaza kukola taba nansa kati baba yagamba ebya ŋŋenda tuuka omanye nti ne bwagamba ekituufu ojja kusigala oga oyo bwatyo tebalina nnyonsa eri awo kuwa budde noba analyzinga yakola ati ne bwati tebalina nsa mulabe nga bw'omulabye bwati bw'aba akomaawo. Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Sumuluzo Mani Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala
tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge, tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabilizi Herbal Products, nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabilizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo Aloy Golden Cycles Limited, bloka w'amayumba n'ettaka singa mu Uganda. Tuyite wonna w'oli obudde bwonna fe tujja kujja, era tukubire ku masimu gano wammanga nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 221. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereza obubaka ku Aloy GC21